speaker waffe wano, speaker wa parliament ya Uganda ye Nakinku mukuli enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako, ensi n'ekimanya, n'ensi nemukolinga out kubanga sente ezoonoonebwa parliament eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda, kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri yakwekumira mu buyinza na ngeri yakukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo, speaker wa wano, nga mulimu si bokaboka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe, kizibu nnyo era nakyo tulina okukirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Obonno bwe bumu ku bwadde obubaka bw'omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde agenze ku palamenti okuba nga basoma embalirira y'oludda oluvuganya gavumenti. Vidiyo eno ngenda kuba ngikwongera mu maaso osobola okulaba speech yonna nga bwe yabadde, ate nga nja kusaba ogimpere like ate gwe mukwano anasobodde okukomentinga naye genda mu comment section otubulire endowooza yo. Munnange nno amakya amalungi yonna gye musinzidde okuba nga mukakalabiza emirimu gyammwe era nga mbangaliza olunaku olulungi. Olunaku olw'eggulo ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakoleddwamu omukulu Robert Kyagulanyi babadde mu palamenti nga basoma embalirira y'omwaka 2024 era nga omukolo guno gwetabiddwako bannakibiina ab'oludda oluvuganya gavumenti era nga embalirira yasomeddwa minisita w'ensimbi ow'ekisikirize Ibrahim Ssemujjunganda era we yasinzire n'atubulira ebiri mu bajeti y'oludda oluvuganya ku gavumenti. Okusinziira ku Shadow Minister agamba bonga b'oludda oluvuganya gavumenti beetaaga obuse 43 so si obuse 58 nga gavumenti bweraga nga bano bo essira bandisinze lissa ku by'obulamu, okukola enguudo wamu ne obutebenkevu mu ggwanga, eby'obulamu, eby'ensoma, ebyenjigiriza, eby'obulimi kw'ossa n'ebyobugagga obw'ensibo. Munnange nno awo Bobi Wine we yasinzidde n'asaba bannakibiina kya NUP okuba nga bakwatira wamu okusobola okulwanyisa enguzi mu palamenti eyeerisiza enkuli wamu ne Uganda nga kino kijja kuyambako okusevinga omusimbi ogunaayamba kukyusakyusa obulamu bw'Abannayuganda. Bobi Wine yavuddeyo nayo nga ensonga eno nene egireducinga ku muntu omu. Ensonga gye mbadde zikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omu ku ffe naye yasanga mu nsonga eyo, naye abamukulira be basinga okulya enguzi okugeza speaker waffe wano, speaker wa parliament ya Uganda ye Nakinku mu kulya enguzi. Bobi Wine yayongedde n'atangaza ku nsonga y'obutalotalo obugenda mu maaso mu kibiina kya National Platform ng'agamba bannamawulire mu bukuliyetingawo kubanga ffe ekibiina tetulina ntalo zigenda mu maaso bwe kubanga okuvaayo n'oyogerera ku kikyamu ekigenda mu maaso bammemba bo okuvaayo n'olwanyisa ebikolwa ebyokulya enguzi nga ziba ntalo nti ye agamba entalo zikyeyongera ddala mu kibiina kya National Platform if at all bammemba bakyagenda mu maaso n'okwetaba mu bikolwa ebyokulya ssente y'omusolo nga yesi wakusikiza ku nsonga eyo. Ensonga y'obutalotalo mwe bannamawulire mwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu bwe luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi, nga tulwanyisa obulyake, nga tulwanyisa obwannakyemalira lwo luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe, nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga speaker wa parliament yalidde enguzi, kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tubawa kyakulabirako, tuli option era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja okubikola nga tumaze okugoba nakyemalira.